Omulabi omulungi atulaba saa zino no bannange nyimiridde n'aba comedian abakyasinze naye nga munnange njagala okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ekindi wano kyemulaba saa zino tuyimiridde mu bantu abagundivu mu ddiini eddiini ey'Obuyisiraamu ate nga be bakomediani abamu ku bakyasinze ekyo kyo nze nkyogera alaali sikirumamu. Naye kati banaye ntandikire eno Minzani yeekubirawa agalike ndi omuddugavu kansokere ku mweru amanya gafese amanya Maulana Kasozi Owengabi comedian soko obutse ku bantu abakula saazi abatulaba tuli kwezi ku mikutu ki tuli ku Uganda Channel Channel yesebo abatulaba ku Uganda Channel mwe bale tuwagira Maulana Rain mwe bale kula mukutu guno mwe bale kubaayo mukama Katonda omusasizi w'ekisa abere namu bakiwulidde ekyo bakoze erinnya lya Kyannaku omuntu abanga ali ku bbaluwa ya mulongo mutulowozesa ebbaluwa ya Titi oba eya mulongo babiri essaala kati nentaga okubuuza ekinene ekyakumene mukikola mutya mukeera ku makya ne mugamba nti no kati tugenda kuzanya ne skiti oba tutuula ku makya ng'omuntu bwakeera ku makya n'akola programu ye ya TV naffe bwe tutuula ku makya ne tuyiya ebintu ebyo kubanga Mukama yatuwa talent so ebintu biba n'emitendera comedy bayiya oyituula wansi n'oyiya n'owandiika then no presentingira abantu ekintu nga kirungi so naffe tutuula ne tuyiya ne tubawo ekintu tumala gaveeri ne twasama bwasame era kati bye tuli mu kwogera nabyo ensonga lwaki tugenda kuwa obudde butini nti otuguddeko kiyiifuyiifu omulugwala kyagamba nasiibye yakiva mabega omulugwala akyogera ati owago ne twali twasiibye lina tumala osibulu nedda kati eyasiibye si yagenda okyogera wabula omuntu akufaanana yajja okyogera kudda kisiiba kyange katumugenda katambula fena twasiibye wano deka ate nkyogere wano kumpi n'amasenge ku masengere olunaku terusiibika kaaga tesiibika okay like kati like Maulana and Rain yaman Maulana is it Maulana Rain and Maulana Rain no, like, Rain and Maulana ebintu ebibuzaabuza mukyabulira wamu wabeera ku stage towulira ng'ayita Maulana Kasozi Owengabi towulira ng'oli ayita goloza yabayita mba neeyita oli ye musoyi nze asoyebwa kale musoke mutusoye soyaawo twasiibye waliwo ebinene ebitagira nnyo ebitagenda eri twasiibye just lwakuba otusanze mu muudu nga ajati ampita okyegedde kale amanya gwani nze ani Jamila yebale kale nawe eri ekikaani bakyali olaba nti engula ekulemye gamba nti emmeeri gamba emmeeri poza emmeeri etambulira ku ki ku mazzi mpaayo ekintu ekira nga kitambulira ku mazzi ekyo si embaata kale mpaayo ekibeera mu mazzi nga bwe kivaako bwe kidda ku lukalu bwe kidda mu mazzi nga kinyumirwa kugwa amazzi bwe kigavaamu kigwa amazzi bwe kigavaamu gwenze nno gwoliko nasiibye lwakuba onsojjoganya kale eyo kaba kasolo bakayita eŋŋonge kabeera ku lukalu ne mu mazzi okyonoonya obadde owulira ansi entuufu ate n'oyongerako oyongerezaako ebigambo ebyekisiru n'ogimenya kati kwe kugizimba kwe kutya eyaga muli mutya tuli bulungi kapyaki bagamba ki batwogerako ki n'omuntu w'omu ani mbugwe n'omuntu w'omu mbu muli butoola ani nani ono long time it's been a long time nga missing a kabetina ne bukisi baby a long time sawa yonna kage tugenda tukyamusiramula naye kakati oli mu kisibo kyokka okuwowa tekunnatuuka ate nsula naabwe mu kisiibo kyoga kiri nti nino relationship mulimu era tebakukkiriza kubeera kusiiba nga relationship gy'oli musi kaadi ya relationship mumwagira kaadi yo twagiraba okusinziira mulaba abantu nga bali bwe bati kiroozi kati ffe tubeera bwete kati kyoga tweyagala kati tweyagala wa agitwasiibye abantu babeerawo manyi ni Uganda some things do not apply but some things are there they are those friends right mwasobola genda kuzika kwa comedian munnamu kuzikirako Mariaki twaliwo ewa taata we naye twalina show
okuziika mu busiraamu waliwo kye tuyita faradha kifaaya faradha ain oshegera faradha kifaaya abantu abatini basobola okukolera abangi kyobola mu buzungu bakikozesa nnyo nti abantu 10 basobola okukiikirira abangi ku lunaku olwo tetwaliwo twali tugenze ku mwalo twali tunomwalo eyiziti mutima kati mutima biga tusobola vaayo ate tujjewa naye nga twaliwo naye mu kukunguba twaliwo mu mwoyo spiritually kintu ky'omwoyo ekyo sikitegeererako ddala twali naye mu mwoyo twali naye kati mwenga mwe bakomediani mugenda kukola mutya okuddamu okwataganira wamu kubanga bakomediani simanyi lwaki temulina bondi ebagatanga mmwe bakomediani okuddamu ngaffe tujja nga bonoowulira nti nno tulinayo ekibiina kya Women ate kinene ekibiina kye tulina ekya Muhanji kwegamba kirimu bakomedians balina group bagiyita tuka the Uganda Comedians Association yegatta bakomedians bonna kati kyoyagala tukole kyoyagala tukole anti ate waliwo bakomediani abamu nga bo bagamba nti ebyo babiwulira buulizi mbw era yegundi ya Muhanji yakulira mu buli ekintu ekikola ebintu ebirungi baba bakirwanisa gavumenti nayo bekola ebintu birungi baba bagirwanisa so abantu lubeerera bulubeerera abantu babeerako n'ekintu ekibagatta naye lubeerera waliwo waba akasajja akatini kabaita ka shaitani ka sitaani kabuza abantu omanyi oyo shaitani oyo ayita mu bantu ayifuna omuntu gwayambala nze nzikiriza nti buli omu alina endowooza ye oliwo abatakkiriza mu ttuka agende nekyayagala si byakulemera si lutalo kati alina ottuka eyamba mu ngeri ki comedians ewa endorsements basobola n'okufunira level gigs wogera okukolako basobola okurecommending okukola ku mirimu emirala cause omuntu basobola kati ng'abantu b'ebweru abali corporate basobola obuuza nti oli comedian mu Uganda nga tetulina organization yonna ekimanyi tuka kiri registered so kiba registered osobola ofuna ebbaluwa muganda wange yagikozesaako ebbaluwa tugende South Africa bagimuwa batuka ne tugikozesa ku embassy kati waliwo bakomediani banene osimanya mbuno babakuba ne bakola batya abamu ne babagoba mayumba tuka yali luddawo okubayamba kaakati siffe twogerera tuka waliwo n'abakomedians nga bakomedians naye nga tebayingiranga tuka erina ssente zosasula okuyingira kati waliwo abakomedians abamu nga tebayingiranga tuka ate ekyokubiri siffe boogezi battuka naffe tuli bammemba battuka so ojja funa omusajja bamuyita Annington Bujingo ye yakulira tuka naye comedian comedian wa Fun Factory so ebisigadde bibuze tuka nze gwoliko njagala genda kusibuluka so kati mugenda mubuuza ebibiina bya guno ebibiina by'abayimbi nga ekyabayimbi bakira batya ekya uma nemugamba nti ate muyimbi ogundi yalwadde ate nga tebamusobodde mujanjaba bino ebibiina bano babikola si NGO nti bakikoze aim zaakyo kuyamba bantu tebaterekayo ssente nti oli wanaalwala bajja kujja bamuyamba babikolawo kuyamba mugunzi bwezi si byebyo ebibiina byakulaakulanya bantu so si byakula nga ogudde mu buzibu ne bajja oshegede byakuyambako okulaga kkubo kuba wokola ssente siga nti otukola ssente tuzitwala mu ttuka era tugenda nazo ewaka mu ttuka tetuterekayo ssente saagala mukwate gundi problems ate muzitikka abantu bajja beetamu naye nga tuyambagana ng'obwase Buganda muganda waffe Bobby Brown yafuna obuzibu naye baamukuba tusobola omutuukirira mu ngaffe bakomediani ne tumuyamba as a person oshegedde ne tumuyambako okusinza ku kyetwatukoze kyetwasobodde ne munaffe oli yali alwadde kansa yali Bujingo twamukolera shows tumukolera shows ne Evelyn Lago kyekinene ekisobola okukolera abantu mumusondereko kyekyo so kati nga mwe bakomedian mani njagala mumpeereyo abantu obugambo obusemayo then mutubulire n'okutubulira comedy kyekiddako bassebo ne bannyabo twagala okwebaza abantu abasubscribinga ku channel yaffe Maulana and Rain thank you so much ddala mwezi guno gw'ekisiibo everyday tuteekayo skit ya comedy everyday so nga basubscribinga ku channel yammwe gye bayita kyannaku Uganda kyannaku Uganda mu luzungu baga Yugi Problems nga I'm subscribing ku Yugi Problems subscribe to Maulana and Rain page mujja laba videos zaffe gye ziri everyday ez'ekisiibo mwebale kutwagala blessings upon yourself we love you nze kyensembyayo batwale ebyo byayogedde byonna byogedde basubscribinge ku YouTube channel yaffe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ensaba wa kitiibwa Allah mu kisiibo kino akuuma abantu mwenna abatali basiraamu musiramuke n'abatannawasaba abawo obukyala nga buline seeka omuyaga nga buline nagisi
nene. Nagisi ya hipusi. Nagisi nga nene. So Allah subhanahu wa ta'ala biringa bakuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange ebigambo tetutagisa kubiddamu nenga gwe kyoba towerabira kwe kusubscribinga n'okusharinga kangende bannange nange nkole ki nzize eri egundi. Okitegeera nti tuli basiraamu sawa ya kusibulukuka. Mbeere bulungi mweraba.